Daniel yalina obwongo obukkiriza nti obudde bwonna Katonda alina kyagenda okukola. Yalina mindset erikiri nti omunyumiza politics. Politics yali amumanyi era baali bamuwamba. He was a prisoner of war. Ensi gyali musiiye ne gavumenti eriko siiye. Naye Katonda tewali gavumenti egaana Katonda kukola. Ekyo nsaba muvubuka gwe kingire mu mutwe gwo. Teri gavumenti egaana Katonda kutuusaako mukisa. That must be registered in your mindset. No matter what kind of government that is in power, God is able to position you. Oba mbi nnyo, oba nnungi nnyo, ono abaali bamuwalana bonna bakola nabo bonna bamuwalana naye Katonda amwagala. All you need is that relationship with God. Abatakwagala bizibu byabwe. Ngambira ne bantu abatanjagala bizibu byabwe. Government eriko bizibu byayo. Nze ndine Katonda. Gwe ne government yeggulu gwe muwanguzi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ngamba.